Popin Media. Okay, erinnya Nanyonga Fatuma, kansala addako ku district mu Greater Busana. Ndi musanyufu nnyo olw'okukyala kwa pulezidenti n'okwongera okukunga abatuuze b'e Kayunga Ntenjeru North nti ffe tulidde empanga ate kitukoze bulungi okubanga tulonze omuluka gwe Namusaala nti n'omuntu wa wansi asobole okumanya ki ekiva mu pulezidenti, asobole okuwuliriza ebiva mu pulezidenti. Ku mulundi guno mu Ntenjeru North biralamu titwasalawo tuli bankyukakyuka era tukkiriza nti pulezidenti ku luno. Erinnya lyange Yenzejja Bo Francis, kansala w'eggumba ly'e Busana addako 2026 2031. Olunaku olwaleero tuli mu kitundu kino eky'e Busana ne Namusaala wetwakakasiddwa nga wetugenda okubeera wetugenda okwaniza pulezidenti waffe mu constituency eno eya Ntenjeru North. Twagenda okujja mu Kayunga district ku Lwokuna nga 27 tulina venues 3. So venue ya Ntenjeru North constituency eri mu muluka gwe Namusaala mu kibuga kye Namusaala mu ggombolola ly'e Busana. So tuli mu activity ya bulungi bwansi kiyite community service. Tuli mu kulongoosa kibuga kino eky'e Namusaala n'ekibuga ky'e Busana tukirongosezza nga twesunga era nga abatuuze b'e Ntenjeru North beesunga okusisinkana ku pulezidenti waffe ng'ennaku z'omwezi 27 Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kiriya haya Opposition becomes our position.